Delta TV program Bajita Mega Dose Nikatongolo Mtongole, and we the mega stars of course in the building right now. Since Monday, since the other last week, Mademba Gamanja kuleta Fresh Daddy, Jakuleta Khalifa Aganaga bad character. The president, president bad character. Yeah man. MP2B. Rubanga South. Ebyo biri serious. But anti-kati bad character gwajikulira. Bad character ajikulira director. Oyina ne ba director abala. Kubanga eri company so ntunda shares. Now osobola okujja n'ogula shares. Ne Khalifa togwayo. Soko buze ku bawagizi. Abawagizi baffe amanya n'eddoboozi Khalifa Aganaga kabonero nga tomukibi Sadat MP2B Rubaga South twawangula dda tulinze kulayira. Ekyo tikiriko kubuuza. Fresh manager. Derinye libadde likyali epya. Fresh manager. Abala banange. Sebo. Buza ku bantu. Fresh Daddy. Yo. Abawagizi bange mbagala nyera mbalamusiza amanya Mutabazi Paul, Tata First Kid Uganda, Celeb Superstar. Mwebale kutuwagira muntu watching tugenda banyonyola buli kyemwetaaga. You know, Uganda is a very unique thing, unique country. You come up with something and then it gets there all of a sudden and you're a superstar. I think what made me a very strong personality in TV is when I came up on TV, then I started, wait. Everyone was like, what? So, and that's when Nafuna opened up ya TV yali bweti. Kati ndaba Aganaga okwatagana ne Fresh Daddy. Manyize nyagala tandika emboozi eno mu ngeri endala enyenjawo. Nti okwatagana ne Fresh Daddy how? Kikyo walaba. Ekisinga nnyo tugatta mba ndi awo ku TV ngenda okulaba eggulire lya busenyo. Nti awo omusajja aganya omwana ogenda ebweru biki weri atabukira awo. Abasajja ako muna ayina ogenda e Dubai ayina ogenda naye. Ntulamu awo naye lumu nendowooza mulingamba naye dda omusajja oba kayanira mwana musuke mulindeko. Tuyinza oba tuvuma omusajja nti aganya omwana naye nga waliwo ekintu ekiri behind kuba teri yayinza gaana mwana we genda ki bweru. Kale nenkiraba mu nganzo mu ngamba osanga omuzeeyo ono yafa kulaba mwana we nti gyagenza ali safe. So si lwakuba ndi makimajja ate visa bebefuluma oba tiketi teba message nti bagikuweereza jjo ogirabye leero ebeera process. Kati muno ne ngamba iwe webakubira essimu ne bagamba twagala omuyimbi ate oli ne bamugamba ku last minute nti nkya togenda ffe tugenda. Kiyinza oleetamu ki obukubagano. So nze ne muwolerezako ng'omuntu ne njagala mbanyonnyole ki side eyo. Naye ng'ate simumanyi nali simukola ki simumanyi ng'obiraba bulabya. Nakikola nga nze kuba bandeeta ku oli yambuuza nti kino kyogerako ki ne mbawo ensonga yange. Bwe nakyogerako buli omu natandika against me nti kale laba gwe osaponinga oti omusajja aganya omwana ne mbanyonnyola ensonga yange ne njagala ngikole ki. Kuga point yo yali nti omusajja ono alabika omwana we bw'agendeyo tafiiringa safe nga tali naye. Mwana agenda kukola kikyali mwana muto. Singa wabaawo bane bamukozesa mu kintu nti singa kale omukazi kubanga ye manager aba ayagala ssente nti yo omwana bamulabanga business ate ona bamulabanga mwana. Nti singa oba omukazi omukulu amuyise n'amugamba nti omwana oyo kankuweeyo $100 omumpe ensule naye. Manager ayinza ogaana kubanga bayagala bw'aba yagirabanga business. Bw'aba agirabanga business naye taata agamba omukazi omukulu asula ate n'omwana wange. So kati kenayagala okuleetawo nti waliwo business ate waliwo n'omuzadde. Kati ekintu ekyo kyatukwata engeri gye kyatambula ennyo nga nkaayana kyatukwasaganya kinnyo. Nenfuna ennamba ne mukubirako gye balekubi lwaki tuyitako wano n'ojja n'okola ki n'ombuuzaako. Na wayitawo nampa ennaku awo natajja ne wayitawo ennaku nga nja n'amala najja. Fresh Daddy najja ng'olwo omuyise just all of a sudden jangu ombuuzeeko nze Aganaga. Nze eyakuwuliriza
naye najja kangene mbuze ku musajja yampolereza kubanga bonna baali bamukola ki bamuzalaye nga nzize kali kusaide mubuuza gye tunyumyenyumyemu ambuulire kale kyamumpisa ennyo ekyamaanyi kumuyita kumuwa engeri gy'olina omwana omuyimbi ate nga nakoze studio so omwana oyo sobola okutandika okumuleeta nitubako bye tumuyigiriza ebimu n'ebimu biki studio giraba yiino kati otumaliriza aba agenda nimugamba naye muzeeyi waliwo wanene eŋŋoma kyogamba tosobola kusuulayo walo bugambo nga busatu kintu ne tulaba nti ati nange ate nakune mwana nakulayo ogamba dda bakuyitanga Donike Bwongo kitegeeza omuziki wali ogukola ki ogukuba jansuulayo wano bulayini nti kyogamba bisobola nti ojja bisobola kola bwoti ne bwotiteekayo bwoti n'ateekayo tugenda okulaba ekintu nga omanyi neewunyisa engoma eyo ey'amaziki eri too professional wasalawo giwaayo eri Tata Fresh Daddy ng'omukakasa oba nga tomanyi kiki kyoteekayo nga mukakasa olw'ensonga nayagala nti singa Fresh Daddy yayimba ngoma etali nnungi engeri gyali omuyimbi era tamanyi kale nti atandika obutandisi kyandi badde amachaishi nnyo okuba nti ate atandika kuyimba atayimbire ku ngoma ate ng'era nayo eriawo bwetyo kati ekikola oluyimba olumu enzoba beat enzoba nnungi kati nendaba nga amaloboozi ge neyo beat erimu old school kiyinza okukola omuntu n'aleebuuza omusajja ono yavudde ku ki ngoma zonna n'atayimba ya kadongo kamu n'atayimba ya How did you come up with the idea of Mazike? Ani yaleeta Amazike like wamugamba jangu by the way no kankubuulira ekintu amazike oluyimba olwo nali lwali we luli nali naluwandiika ninga noonya omuntu alukola ki aluyimba kabako yajjako ku studio yange omwaka nga gutandika wetwalwanira biri bye yajja ku studio twafunamu bucyankala mu luyimba olwo yali ebintu ebyo byali bituufu nze nali ndabanga akabadi agenda luyimba nalabanga akabadi tekali kabadi mwali mwagakwekuba ebyaddala yali yajja ng'agenda kola oluyimba olwo kale twafunamu obutagira awo oluyimba ne tutakola ki ne luta n'atadda kulukola ki oluyimba nti oba manager wo okumulaba nga atakolagana nagamba waayi bayinza okungoba kati ne lubeerawo nembivaako mazike kubana muganda nga oluyimba luno olulaba lulungi naye lusaana omuntu era ayimba music ali comic kugamba comedy music alimu okusesa nti omuntu ali serious nga Kalifa bwenvayo nenduyimba kiyinza omuntu ayinza obutajjajinga bulungi nga kukyansuubiramu naye ate ku muntu nga nti Kabaka bwayimba ekintu ng'ekyo kiyinza engeri gyakifaanana kale music we ali a bit comical nti asooka okugyayo ekintu bwe kityo so kati ono bwe yajja ne mugambo sooka otuule mu mazike ago tulabe what I want to know is gwe wamuwa ekigambo mazike oba ye yagamba naye njagala nnyo amazike kati anyway kambuuze Tata Fresh Daddy ebigambo mami byayogedde gwe weetwalayo ng'ogenza omunoonya oba yakunoonya yankubira kasimu nagamba jangu nandagire ekabuusu ku bad character nengendayo bad character bwatuukawo ekintu kino gwe wakyagalo kiyingira oba kiri bakikuteekako buteesi nagenda ng'omugenyi nga bwe batuddeawo mu kaseera ak'okusiibula nagamba sooka ojje wano tukubemu katono tukubemu ku ngoma era nentuula mu mizindaalo ne tubyambala awo ne basuulayo ne tutandikira awo mpola mpola wali oyimbyeko mu buto obwo like ng'okyali muto wayimbako manyi oba badde muto omuntu obeera obaako oba primary oba weeyanga osoma naye ng'oba olina n'akayimba kojjukira ke wayimba twayimbangako mu kwaya era mu kwaya z'amasomero awo nga mu kyokuna awo olina akayimba kojjukirayo wayimbayokko akatono nga nkugambayo ebigambo nga 2-3 kewayimba edda tenzijukira tetwayimbanga mu ssomero awo We are happy to receive you, welcome. We are happy to receive you, welcome. We are happy to receive you. We are happy to receive you. We are happy to receive you, welcome. Olukumasomero. Ate nokayimbide nera abantu lwakitababuuzaako mu luzungu awo ako kamaze emyaka ngameka mu kyokuna ye yali mu kyokuna naye nga wasomako mu kyokuna paka wa eyo tuveeyo
Tata Fresh Daddy ogambye wasoma ekyokuna mu kyokuna kitegeeza wasoma primary eyo n'ogimalako kwe twakubiraako twali mu kyakuna awo ne ntwalako paka P7 awo n'okomaawo nekikomyawo nakyo si kibi abantu okutegeera ekyo si kibi tekirina buzibu bwonna kubanga era embeera bwetyo bweri buli omu gyayitamu so kitegeeza wayimbako mu ssomero kintu ekiguddeeko bugu kuba mulimu abantu abamu nga ne ku ssomero teyayimba kayimba ngaako ako nkajukira bulungi nga twakakubanganya era ono n'asookayo ekitundu kye bwakimala n'omulala n'addayo maaso eri n'ayimbira abantu webiti kyo kirungi nnyo so n'oyimba n'ogwa mu ngoma za Kalifa Ganaga twagituulamu awo nga bya muzannyo naye engeri tayito gye yaleeta bwe yali nti ekwata ku buli muntu n'amazike naawe mu katongole ogagala etyo nze ngeetaagira ddala ate ali mu kampeyini kyayangu okukwata abantu kyo kirungi nnyo kati Tata Fresh Kid simanyi nayinza kubuuza kuba ebibuuzo bina bingi naye kangezeeko okulaba engeri ki gyenyinza okubifunzafunzamu omanyi okuyimba kuno kuli fani n'engeri omuntu gyakuyingiramu kwewuunyisa olina engeri gye weewuunyisizaamu abantu abasinga bakulabanga gwali mu komedi agezaako kuyingirira ekintu oba oliawo kyotasobola kyotategeera kyotamanyi abalala bakulaba ng'omuntu agezaako okwonoonera mutabani wo naye ate tulaba mutabani wo agenda mu maaso aleeta ennyimba ate era ayimbira ebivu abikuba so gwembeera ki gy'olabawo abamu ba artist batandise n'okugamba oyo omusajja byayimba ali mu kuzanyira mu music waffe tumwetaagirako ddala okitegeera gwembeera ki gy'olabawaawo ki ky'olabawaawo wagyogenda nze kyenyinza okugamba ku ekyo omuziki gugenda kutambula gukome awo Katonda wayagala wajja okulagira gukome nga bwe yagunsukumyemu mu mwezi gumu ate ne gupiikingirawo nga ne Luweero gye mbadde ebbanga eriyo ababonabonedde emyaka 8 nga bayimba bataddemu ssente miliyoni 8 meka bikyaganye nga tebannakola linnya nga gwe lyokoze kati nze mba nkibuuminze mu mwezi gumu nga nebyenkuba biringa bya kaliyoki abantu ne babikoneramu n'olinya stage ne baleekaana nnyo tosobola kutta mukisa ogwo ogamba kati oba kufana kuwona kankikube mu kulowooza ku osuubira nti nno bino byonna by'otuuseeko mutabani wo yakuleetedde kino kyonna wenyumiriza mutabani wo ekyo kyo bwe kiriira omukulu ataddemu amaanyi naye kale agenze okupuushinga nga waliwo omusingi wali eriwa gogo omwana alina kyeyabikkula wekiri bwe bakugamba nti oyinza okuba oyingirira okuyimba kw'omwana tewaisikaamuko n'ogamba niwe omwana namwonoone kuba Fresh Daddy okutte n'ebivulu kati sebo bakuwa oyina ebivulu n'essaawa eno ova wano ogenda n'akulabi bakutimbye bakulanze nawalawo empulira wannyo bakulanze tolowoozaamuko nti olinga ayingirira omugaati gw'omwana oba ogenda eno omwana gy'atasobola mwekyo ndi mugumu mwekyo ate era nali mugumu okuva abantu bwe batandika okikompulainingako kubanga omwana oli gwe bagamba nti muyingirire oba ngenda musuula omwana oli superstar nnyo ekintu kyenkuba mpozi enjawulo eyinza okubaawo nti nze ndi nnyo mawulire ate omwana oli muto obudde abumalira mu kusoma naye okugamba mbu nze byenkuba bigenda kumugjawo kizibu nnyo singa bwe kyali ate singa ba John Black bamugjawo dda John Black bandibadde bajjawo dda yanga babadde bamugjawo dda naye akyaliwo ate era waali ate n'emirimu alina mingi nnyo tegimuggwako ate akyakikuba buli wembeera ku mpewo nga wano neŋŋamba big up Fresh Kid kitegeeza naye aba ali mawulire buli we balaba ku ggwe bamanya Fresh Kid waali nnyo so kati ye ne bwabeera eri ng'asoma najja n'akuba bukubi bivulu eno taata promotion azikola nzikola ate ne bw'aba alabiseeyoko katonotono kasita balaba nze omwana kyakola kitunda nze nange kyenkola kimutunda nga bw'asobola okukola amazike n'agaleeta ne gayingira nange era enkola amazike ne gayingira mu nju kyakola kingasa nange kyenkola kimugasa kyensuubira nti omuwagizi awagira Fresh Kid bw'andaba
asigala amanyi nti ekintu kyonna kigenda mu nyumba bw'abeera nga akitaddemu okulowooza. Kwegamba bana abalowooza bebalowooza mbu taata abiveeko ayonoonera omwana bo bebatategeera kibadde tebategeera kiriwo tebamanyi sayansi akirimu ekintu kino kyonna naye nga buno bwonna obwongo wabugjewo obulowooza sayansi oyo yenna aganaaga si yakwonoona si kwonoona akozesa sente zino sente ze wali osoosa okufunako gwe ng'omuyimbi zaali sente mmeka newewunya n'okwewunya n'ogamba abayimbi balya bati takolayo twafunayo ku dola nga 7 era nga zize lwa nsonga nti dola 7 ze sente zasooka okuyingiramu wasooka nafuna dola sina zaawano dola osobola okujjukira kiwazikolamu nebbanga sidde nekuba myezi 2 ziyinza okuba zikyalinawo dola ezo zo weziri zirina weziriera. Ladies and gentlemen, Gina Fresh Daddy in the studio, fresh manager, Khalifa Aganaga. It's a very wonderful situation, by the way, right now, if you're listening in, njagala owulirize omwami ono, kubanga ffe ebiseera ebisinga tuba tunyumya no ku Megados, tunyumya emboozi, tubanga abali ewuwaawo tutudde mu ddiiro awo nga tugezaako okutereeza ekigenda maaso. Fresh Daddy. Omanyi bannayuganda abantu balina ebigambo bingi nnyo. Ate boogera ebiseera ebisinga ebigambo bibatategeera. Lange nabe wano ku TV n'empulira obusungu bungi. Ne ngamba omusajja ono lwaki ayingirira omwana. Kumbe ng'ate sinnamanya kikyowala. Nti wategeera nti omwana oli agenda ku ssomero. Bw'anaagenda ku ssomero abayaaye bayinza omubikka. Ate ng'erinnya liyina okusigala nga bweriri. Ekyo kyali kinene kiwalaba. Kitegeeza omwana omwagaliza. Omwana mwagaliza era tewali buzibu bwonna. Ate gwe oyinza okwopitinga n'omwana wo. Kali kano omukulu Khalifa Kagame mbu nagamba tajja genda Dubai naye nga kyatuukawo mu nnaku 2-3. Oyinza okugaana ogenda omwana ogende Dubai nga ne bw'agenda n'osigala mu buliri ewuwo. Osigala oli happy kubanga omanya obanga gwagenzeeyo. Kubanga omwana oli ntumbwe ezo gw'omuzaala. Emirimu gye wali okola egya Chutex ogenda giddamu? Egyo emirimu gyo gikyatambula bulungi. Olinayo abakola? Bakola. Naye gwe tokyakola. Wakati oli mu music akututte. Nange olw'olumu nkolayo mu weekend awo nkola kubanga weekend bakasitoma babeera bangi. Okulira wa Fresh Daddy. Superstar okyakwata ku lwala lw'omuntu. Nkola. Naye nga omulimu ogwo wali ogumaze mu bbanga ki obulamu bwo bwonna okutandika eruweero eyo? Myaka mingiko. Kyewuunyisa nno omuntu okubanga wali osiga Chutex ng'ate oli luweero kuba tetubasuubira kubeera yeeyo. Tubasuubira kuba mu kibuga wano. Gwe kiwangaza otya? Mu kibuga nakoleramu emyaka ndowooza kubanga mu 95. Kati mukyala ate yo mbadde nkoleddeyo ba myaka ng'ena gyokka bwe kiti. Naye nga mukyalo bakasitoma balina bangi nnyo bangi gye bali. Ne kati bankonerako kasimu ne baŋŋamba ekiki watuleko otya wagaggawala biki biki. Bagamba wagaggawala. Naye nga Fresh Daddy yagaggawa. Takyali muwavu si. Byakyukamu. Ebintu byakyuka. Waliwo ebintu ebyo nakulaba oyogerako ng'ogamba njagala kufuna simu ennene ogiina. Waliwo gye nkulabye nayo yeeyiyo taata oba ino ya Aganaga. Eno yange ate yange Aganaga. Leka ndabeko just ndabako obulabi siri mubbi w'amasimu. Fresh Daddy yafuna essimu ennene. Fresh Daddy yakyogera ze nali ndaba naga njagala nfune essimu ennene. Tuwakyogera eyo lubaati ennene si yene. Wate simu asobola bulungi omwana. Fresh Daddy yagamba ayagala kubeera nga ayina emmotoka eyiye mutambuza. Nina amawulire ge nalaba nga waliwo gwe ngamba abawadde emmotoka egenda okusomba omwana oba ya bulubulu. Kusomba mwana ya. Weeri. Emmotoka eyo wafuna kadi yayo eri mannya gaadi. Emmotoka esomba mwana era nga gwe bw'oyinza okunjazika ku gaali yo. N'ogamba eggaali eno. Ekola omulimu ogwo. Ekola omulimu ogwo. Tebagikuwa nti yiiyo. Just ekole mulimu. Ekola omulimu kati kitegeeza emmotoka eri ssaawa 12 dakiika 4. Eba etuuse okutwala omwana. Ssaawa zigenda okukoona 7 eba emaze omukomyawo. Ng'agenda ku bibye. Te paakinga wange driver agenda ku bibye. N'enkya bw'atyo ng'akeera ku muno nagwe bityo. Yo ya mwana. So si ya mbadde manyi otambula nayo ne ku muziki eno.
motoka sitambula nayo. Kitegeeza tonnaba kufuna yo bwinga gwe. Sirina motoka. Omanyi kyolina kyogeza amaanyi kubanga abantu abakwagala abagaggatse bo bali eyo. Mugagga gamba fresh daddy jangu sebo nkwadde kipajiruwa. Okitegeera? Motoka sirina. Baleete motoka. Baleete ne bwe nabanga kekete liri awo nze nja dituula mu ndi. Sebeeranga enkuba tenkuba ko nze nga ndi omu. Era ebbango mba ndi wanikidde. Naye fresh daddy olaba wayogeza Katikkiro ebigambo mu lukiiko nze nkutya. Omanyi Katikkiro yakwogerako? Amazike yagogerako mbwe mwanyi basibakole batya abalimi b'emwanyi balimire ddala emmwanyi. Bafuna amazike. Banonya amazike. Gwe toyagala kulima mwanyi kuddayo tosobola kuddamu kulima. Nsobola okulima project nsobola okukola nnyingi ko singa amazike gaba gaweredde ddala mu bungi n'enkola byenteeka okukola nga bwe mbisuubira mu Kampala wano. Kitegeeza mba nsobola okukola ne project mu kyalo. Nawulidde oyina bagita saloon. Wakoze saloon ku kizimbe kya Kingdom kituufu oba lugamba. Bagambye fresh daddy yakoze saloon ku Kingdom wa Sudiri. Kituufu ekyo. Wolokoso. Yagadde ebimu tubikiri alinge kyobola ebiseera ebisinga mpita nnyo aganaga najja wano. Ng'omusajja atuba muwayiriza ebigambo. Najja n'akiri alinga. Si bwe kiri taata. Fresh daddy. Nange. Obwedda nzija ebibuuzo bino saagala bive mu mutwe kuba obwedda bina. Sisobola kwerabira. Tugenda amasimu badde tujja gata era ab'amasimu mwetegeke nga fresh daddy bw'amaliriza wano ebintu byaffe mpola mpola. Fresh daddy omuziki guno kirabika oli serious nago togenda gutta. Nalabye ofulumiza n'oluyimba olulala. Obucupa. Kati oluyimba lw'okuba lwe lukuwa ekyokukola n'ogamba leka nyongereyo. Kati obucupa bwe banaabukooneramu ennyo ate. Ojja kulaba nga tuleese tune ey'okusatu. Kwegamba ky'oleeta kye kikuwa ekirala. Abasajja bwe bakubye obucupa ku stage n'ogamba kanyimba obucupa. Abo batukoledde ssente ate. Abakubi b'obucupa bwe muba mulowooza nti fresh daddy mugenda mujja mu kuyimba mwe mwamukoledde ssente kati muddangayo ne mukuba obucupa era ne mukayimba yayimbira singa producer akatuteera bagenda kakuba kwegamba gwe twatidde bucupa ate nakulabye olemerako baabukubye naye ng'ogamba nja kuyimba ne bebe mwabu mukuba nabanyonyodde bulungi kubanga bibatuwanika tosobola ate kuba ekyangirako olina sigala ng'obalimu nnyo ne bamanya nti munkuba naye kati mu babadde bakanyuga obucupa baba babadde nga 5 nga bali awo abakanyuze babadde 2 3 nga bitunula kulaba kigenda mu maaso kitegeeza bonna babadde bakanyuga babadde awo si bonna nti babadde tebagala ate n'osanyusa bali abalala babadde tebakasuka na bucupa nga nabatuusemu nga mbongako ngeno bakanyuga nga ate bakonako bandi badde bakonako nga banyiivu nnyo. Naye no fresh daddy oyina omutima omuntu omulala yakayingira music nzaawo mba nadduse edda ku stage bwe bakuba eccupa eyaddala Woduka oboyi y'amayinja mayitirivu. Aganaga omusajja n'omutisa aganaga soka tutekewo omusajja ono lwaki bamukuba obucupa ku stage ate nga waliwo omusajja isho yatandika bulungi nnyo abantu batandika bamwesunga bulungi ne kati nga omanyi nti omubooli mulimu omupya waliwo ebintu eby'omukale byotayinza kukwatirawo maki mangu nti muzeeyi ye nga ye tayagala nnyo byabawala kumujja kumukwatako kati omwana yajja otunyumiza engeri y'obucupa gye bwatandika olaba version eno kimanyi gye amatwadde tebagimanyi basho mu kutandika abantu ensi yali emulinze era ng'ensi sho era tugitandika bulungi era yayigenda olinnya ku stage basaanuuka nga bwe kiba n'abayimirizamu pulo yakuba pulo muzeeyi omanyi okuba pulo obwongo bukwata mangu buli nange Uganda